Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Kolachi gwa musinze era Uganda Revenue Authority motoka negisika negitwala ensonga eyo jogera ko kimu Tamale naye tebamanyi how to get out of problems. Abantu bonna abazi wano beeriranya bebasinza magezi. Yes. Bulijjo bw'obanga oyagala okubeera mu nsi obulungi nze I like my family. Abaana bange banjirika ne bakola kya disagree with them here and there. Naye ati nimulekerayo nongama waika mote nimuleka naye mugezi kakati Bobi Wine emmotoka ogikiriza kubanga Bobi Wine naye alikitegedde nti what are the rules of bringing an amadika in Uganda. Nasoka azifuna omuntu yenna bw'abanga ayina kyagala okukola bayekera abo mubalaba oba bano ba criminals baani akatali kano gaguunizi gani nekyambala uniform y'amagye kakati that's where the contradiction is. Otugambye nti buli ayambala uniform y'amagye nga si w'amagye nekijja n'emimwa gyakyo emimyufu ng'enkobe oyitoka nti enkobe yeekunami nekivuma abantu nga kiri mu uniform oyitoka nti omwana omuto yo alwadde ekiddukano ky'omusaayi kipamye mukamu nekivuma abantu ekyali kivuma Museveni. Kakati ekyo ffe tujja kikwata ati kyayambalaga uniform nga si kyamagye. Abaganda tubibetente bibivuba tubibetente ababikozesa babitadde. Yayambala uniform nga si w'amagye. W'amagye ogwo. Nirade muyita wa waliwo ekikuumi bwekiti n'oguto gwakyo bajja babetenta. Abaganda batujja bibetenta birya nyembizi babiteremu kali akanzaali kennyini kyasame kuvuma abantu tubina nekibiina ekibere abantu mulumve ekikubamu bagwase. Abaganda ffe betukola tubetente basiru walirabeyo omunyankola akola ebyo terimi omunyankola bwa abuses people ndagayo omunyankola ajja ku scene of crime. They know they use guns bote bajja no kakati Bobi Wine yali badde ne balooya be. Do you want to embarrass government? Because even if Bobi Wine got the vehicle ngata following the rules a judge cannot say nti Bob oba wayisamu anamadika ngata goberedde rules kuba government yakkiriza nti sibo nabagamba ti government eringa omusajja agobo musajja munne gwasanze n'omukazi ne bamubuuza nti omugobera kimu trading center nti mufudde ku mukazi wange naye nikajiina you embarrassing yourself more okuba nti olya empale kitegeeza wemugiddemu empale. Yes. Kakati yo government the way government operates government ekimanyi nti waliwo abaali bawagira Bobi Wine thinking that Bobi Wine will win the elections. Abali mu revenue kana abali mu revenue abali wagira Bobi Wine tebateekamu kigamba nti what if ngaba nabadde batta nebo bagitegeera nti nno teyita mu masasi anti ate bali bagitegeera naye nga bo bamanyi nti nange kamukolere kino yajja Bobi Wine yajja. Kakati yo government has accepted to embarrass itself. Kegoba omusajja ono egende mu trading center ngegende eyogera ndi mufubu tudde ku mukazi wange naye nikaje mujjako. Kakati yo government ekkiriza nti it's people betrayed it. Ne bayigize motoka eri amati. Ye Bobi Wine kye yalikozesa kugenda mu kooti. Bobi Wine yaligambye nti emmotoka nze nagigobera mu makubo matuufu. I even paid the tax. If your people are ignorant, Trump bamuganto wa musolo. Trump nabaganti si wa musolo nti is probably remove your department ekisolozo musolo. Era kati ngenda kigolola. That's why the reason I should be president. Kubanga tubansoloza ako musolo. Atenga buvunanyizibwa bwa. Yes. Nembaganti omusajja omu yali musajja nga ali mu majje sergeant majje ga America. Kakati sergeant oyo bwawummula ne bamuweereza sente more than was entitled to. Bamuze $1 million satu. Computer yakola ki? Yakola ensobi. Kati eventually bamutuweesinga. Kati bamutuweesinga yabagamba nti I prayed to God for a miracle. Amumulokole.
nasaba Katonda ampe kyama yali azimbe ne local church. The man had used some of the money to construct a local church. Bamugamba, why didn't you report that you had been given more money than required? I thought it was a miracle from God. Yali mutuufu. Yali mutuufu nnyo. Yes. Yasabanga ebyama. Nasabanga nezimbako n'egundi. Ne church. Kubanga, if it was not a miracle from God, how could your machines fail? Kakati ya Bobi Wine yali bagambye, that's your problem. Nze tebinkwata. Nze tebine kibinkwatako. Okujjako nga Bobi Wine naye atya nti kyali kiwaane nga teri amadi. But anamadika, what anamadika gwe mwenye etegeeza? Eyinza okuba tanka agatanka bwetomere ya president. If Bobi Wine, an opposition leader, can have that opportunity of smuggling anamadika, how many do have? Banji. If a person can smuggle a gun, Baga Sada or Yasinika, Yajimanyancha, Jajifugira, Najiragali Bani, would government sit there? Ni wale umuruka ningi ziri mu hesitation masasi. Kubulia kati bakutono mfebe tubatukole ebintu ebyo. Bwemba nkole ebintu byange kibavudde bannemwa. Nina emizi ebiri nemizi. I move cautiously. Tinebonte ka sente tosobola zikola ki? Kuzikwasa. Kumpa. Mbera muyinja le time ngogante mu myaka 7 sibonye bwenyenyu. Have I added anything? Omusajja yatambulanga ebweru olunaku passport nekikwata n'enjiddiza gavumenti kuba nabategeera ti omutima gwe bayina basobola n'okuddira enjagala bagiteeka mu suitcase yange. Ogenda okulinnya ennyonyi n'ogwa ku kibabu. Yes. President ne bwabeera ku kyalo sigendawo. Nakalema ayinza okulagira oba nalwesa abaserikale tulafumya abo. Red paper neekuba. Mirundi arrested ati ego nindu kumbuno nyo. Nabatamwa. Nga bakola full figure. Nabatamwa. Kanju kwata kuwama bulire obwo bwempapula bwe nikwata kalukidde bwe segweche namukolo kimanyi seguyono waffe oya wande olugambo nga muli ya kubyuma byanga bali mu meeting ndikakati mwenje obwo mukola genda omukwate abera nyeru baka wali wakero kunywa omwenge seguyanga mulinda wategedde dda nti ajja waliwo okusuulira Yeti netu wali yasobola kusuula gavumenti ambamba wulira kakati seguyanga ajja ng'omukenga nga ngula ecupa zange eza bbiya 4 nga neekweka bwekagira kati nekamera bwekagira kati n'entu yaabo kajja kayidde kagira ku booda oba kaali kalidde bikongo oba kaali kalidde kyoba mata oba katuukira mu ttobi tekagalawo nakugalawo nange nakasikawo busisi toilet paper gye nasooka okukanyuga nenkaleeta nenkafulumya omusajja yeeyisa akakawere oza yekwekweya mu kkubo nekamera nenju mukanyugira natwala seekujagadde nga talinya sekuya namutwala ate singa nasanga lino eddene waliwo eddene nobeera ne botede eyo nanti oli wa lugambo sekuya namujjabire ku toilet kuli ku nyini toilet papa nekikayugirweru nemutwala nga empale erimu mavivi gwe namulabanga ayimiriza podapoda owabadaboda akafuka nga enyindo ziri waggulu yagenda sekuya yagenda n'ebibye namutwala n'ebibye naye omusajja wamutwala bubi omusajja wamutwala bubi namwetegekera newunya bugingo nebakubekaniso nebagiteeka wali sheeka bugingo ayina abakazi babiri naye nga bugingo did not have any problem before he was chief celebrant at State House. President yali ku TV bwati nalaba Bugingo has his style nti Bugingo addira verse jajje mu Bible n'agirireetinga ku politics n'abuulira ekigambo ekintu n'abatali beena abataagala Museveni oba abatali beenaalemu nabo n'abakwatirayo. Bugingo ayina muto and you see era batugamba nti past nti wotegerera nti Al-Qaeda eri mu ggwanga lyo mubeeramu emizikiti eginyirira ennyo ne bamasheeka abato abanyirivu ngeri gyaffe tugirira kati bazimba emizikiti emipya miyitirivu kati wano waliwo Al-Qaeda sero
era nabagambye nti ensonga emu ebalimi okunzita siri paati ya Kaweesi yali mufere bafere banne be bamutta Kirumira yali mufere mbadde nti Kirumira kwogera nnyo kwe kwamusa Kirumira yali mufere amateeka g'obufere tobaddukako olina kubabeeramu mutolokoka abafere these are rules of the mafia gangs olina kubeeramu oba bikunyiga oba tebikunyika obeeramu ate epikipiki ze bakozesanga nze nali manyi we bazikolera bakwatanga pikipiki ezo oba nnya ne bazikolamu emu nga tosobola kuginoonya nti yawana naye nga bazikolera Kawempe. I know this naye Ssebu yaliddamu nakuwandikako batya anakweza kwaddamu naye nsaba Katonda mbeewo nga basalira kkulu by'omusango obaika abusenga kati akawulidde nga kakubira omusajja bannange nyamba oyo gwoba oteekawo kubanga kakati ebyo ebintu byakola nga ayembala singa ssale omuli byongu tebisobola kukola nga taliiyo bakufutuddemu kisenge bajja kufubutula mu ddiiro bajja kufatanga olikabusungu ojja kusubira mu toilet kakati Bobi Wine ye abantu bakuba abantu babonone Uganda kikwata kubika busenge katusooka tuwumulemu katono nnyo wabula nnyongera okubajjukiza ekyembadde ngamba nti teyali smart Bobi Wine if would have been smart if he had taken power naye now that he is in opposition his status has remained so the government now is free to pounce on this revenue man okumuteekako akazigo era olina okumanya nebagamba nti Museveni bwe yali nti ekiduduma kiva mu State House eyasooka okukyusibwa yali akoolo owa Revenue Authority nagulamu abantu Museveni yagoba abantu mu revenue emitwalo eki 5 yes kakati Museveni is magi government emaginga parastatals era olaba ababumeme nti ababumeme abasasula sente nti bakuleeta omuti gw'amasannyalaze ku sente bweziti byalemye bali batwongeza nga batugitadde ku 7.5 umeme is going to be market minisita bagenda kubeera abirimu bagenda bakendeza Museveni ategedde nti mu bitongole muno babbiramu nnyo toyinza kulaba kitongole ky'amasannyalaze nga kiyina ekitongole ekikola amasannyalaze ba manufacturers webali nnyo ekigatunda ekigabunyisa ekibanja nga bonna balina ba managing directors naki abafuna emisaala we have ojja kusanga bagamba tuyina amasannyalaze mangi naye umeme bwegaana okabula kino ekitongole ekigatambuza bwe bagabba nekibba ne bagakigabbako gwasasula gwego bongezaki omusasulira bali abatawa tariffs ne zirinnya nosanga ne bakugaa nti twaleese gundi emiti empya ate ne bajja ne bagaa nti mita ate bagikwatamu tebala ani atatya amasannyalaze tewali nosanga omulundi gumu transformer zaabwe 2 zakuba omulundi gumu nga bazijjamu mazzi nekuba ani amanyi ani alina transformer denja katali era bonyine era emotoka yaabwe gyolabawo nerinnya waggulu nebajjamu oilo nekuba enkye ne bakola ki endala kakati ebyo byonna west eyo gundi west nabaga nti President Museveni yewola miliyoni 400 yazooka neyewola miliyoni 5 eza dola zasanya amasannyalaze mu kumbala 400 kitutu oyo njamukuba oyo nebasirya kitutu oyo kitutu omugazi omugizi oyo anti yagamba mu njagala ono omukazi Kavi bwe baavuganya Kavi omumanyi ono eyategeka empaka z'omubina Miss Kavi oyo kyekimukubya yagamba nze njagala Kavi nti muntu wange kyava mukuba even if it was true miliyoni 5 President yasindika security service okunyenya ku mitingi enkuyege yagirya ekitegeeza tebagifumba akachayina baddanga nebakomyawo ekibuga nebakomyawo akachayina akaali kananyini kampuni bwe kategeera nti Museveni abiguddemu kesiiga kibi ne kafuluma mu Uganda nekadduka n'engalabi yaako nekadduka omulungi omulabi wa HGTV programu yaffe bwetyo bwetambula tugenda kukomawo naye katusooke tuwummulemu wabula njagala okubategeeza nti omuwulidde mukulu Tamale Mirundi agambye nti no abantu babajjamu ebibumba ono omwana we naafulabye abadde atta abantu n'abajja mu kidiri na buli kimu kyonna ebintu bino
mubizanyira mukulu Tamale basajja bano bagenza ba NRM ekyankwanzi naye ambabulire Sempijja oyo nze mbatende and Vincent Sempijja mbatende emitima gye bayina bayagala okubawo Sempijja ku ssente z'enzige ne bagamba nti Sempijja yagenda nga minisita wa agriculture n'agenda ku foomu ya gavumenti najja ente z'amawako nazigaba naye nga vision ebimuwandiikako naye ate vision nga bakwatagana n'akasajja kaali kapye tegundi twakita empya nga kakulaga ne rabu nagwe bamukwatako n'ayagala kano kamukuba mu new vision kamukuba Sempijja muvi naye Sempijja n'omala okunkuba owa vision yakyuma ki ku mukolo gwange ne simuvumbagira Sempijja yali musiru lwaki ba Sempijja bali bamulwanyisa anti ave mu ministry baani abagitwala Lwamirama agitwale Lwamirama yali agitwala era nabagamba nti Moses Sali yawandiika ebbaluwa ng'asaba bamuwe nti 300 eza gavumenti ez'amawako did he pay yali akiwakanyisa kakati ono agambye nti Mr. Mirundi thanks God bless you we wouldn't have been in this Uganda wotali mukama akuwangaza Pastor Bukenya Peter Endeje mubufunze ku mikolo banange temukuba bukubi ku mukulu Tamale Mirundi tuweereza message ku mikolo tugenda kuba abantu leka kuba abantu bwekati kakati kati bana bagenze ekyankwanzi tulinayo ekinene kya nnyo kye tuyinza okubafunamu okujjako kono na sente y'omugongo that ekyankwanzanization has killed NRM why tekyokulaba nti abenali babawangula nnyo mu kalulu mwemutundu ekintu kimu bansereko Muhammad Nsereko yes tukola political parties a backbencher must be given freedom to express himself naye bwemulowooza nti ekintu kya caucusing this is why people don't contribute yes nti position sijja kwogera balondamu n'ab'okwogera nti ojja kusirika tikisoboka. That's why I'm not excited about those things. Sagala gera mu parliament. Yes. Kakali mu ntunulire nti ababaka parliament nga 35 baabo. This is when Mbwateka moved from one constituency to the other. Yaveka Sambia. Na wangulayo. In spite of the funding, jebawa muganda wa Bobi Wine Nyanza akolagana aba government. Wa NRM. Yes. Era wa NRM okuvedda. Nga mwesimbi. Yes. Kakati yalwana n'ensereko n'amuwangula. Kwabadde baagala bakube ensereko. Sekali bekuvuganya kwa deputy speaker. Ni yagenze mu koti Nyanza. Yagenze mu koti. Ekyo kirimu irregularities nga we yawaba ate wena ali mu yawangulawo. Nti negundi agenze okuwabira Kadaga. Mbu babalimba mbu any person is facing a petition tasobola kubeera speaker na kintu you are stupid. Why? These are people who are always in the country, in the parliament. Even if you are nullified as an MP, the same parliament will sit in one session to people. I tell you that anti bavudde gendi ne gendi. Kakati argument is a stupid argument. Okutwala abantu ekyankwanzi. Okugamba nti tumuwabire bw'omuwabira Kadaga tajja kufoleka speaker. Bw'owabira Nsereko bwe bamugjayo nti bajja kugamba nti ngono ani atalina. Ekyo tekiriyo. As long as you are not nullified, you remain each. Chobola bakikyusa tinambuze emala emyaka 5 nga wabidde bakalubanga apiringa gundi ne gwayo ne segirinya sibana akoloyi segirinya gugwe bufunyo watu kwira mu court kumupe na natali nge force document egiye selection irregularity kwegama yembi nyo tajja na kujulira kwate obo mvunana document kubaka vuma yali abayisizamu kavumati judgment says you cannot say that these are not my academic papers unless you bring the owner. Kati ba owner be wali yo alisobera mu komera 7 years atalinga force document 7 years. Yes, kubaka kati abadde ye wala nti balayira afune million ebisala kubaka kati bamanelenda bamuola. Yes, bamanelenda babaola kasi toyitamu oyo tayibu atunde takaliye makerera ina company ewola waliwo gundi mulaba mwetane manzi tumugoyine na yawola waliwo n'omulala kati bali evire omanyi nti waliwo abaka ba parliament abadde bafuna emitwalo 5 babiri Kadaga yabakwatiridde bayisa n'etteeka obutakwatira mbaka parliament ku parliament
nga basajja tebakyatiisa n'omulyango waabwe bayita badduke nga tebakyatiisa abasajja nze siranga mulowooza nti ababaka parliament muntu yali avudde mu parliament tebalina sente kino betold somebody nti nze okuba lwenava mu parliament lindabyeko ne ku sente nti somebody comes in my wakaawo n'atuulawo nti aze kusaba sente taliiwo nti abaana badda mu ssomero ne campaign manager we naye omudizeyo abaana be can I violate this bakeera ku makya sisobola embooka evuga nze embooka evuga nti ojja kundeebeeta kwegamba ne chairman w'embaga naye omukola muzalamu abaana nti ojja kulemera ewange kale oyo ani yali amumanyi ffe twamutundanga no why didn't you market yourself my brain not anybody my brain there are many people who have gone to TV and radio who have not registered any success so therefore is this brain of mine oluwombo si luwomesa enkoko webale program wa mikwezi mbuliza omukukunavu kiki kyalowooza ku gino emisolo emipya Brian Eseta emisolo emipya nabagambye nti bw'oyombera gy'osaka why are we burdening us abantu baffe is because of arrogance nti bakasayija ne bakati tebakyasobola kugenda mu World Bank kujeyo sente bino bano abakuba abantu ne babamenya ne babakola that's why I'm reluctant to take my son again mu America we will be captured by opposition people tulaba n'onu bamukuba songa these are goons goon ne yambalagira okuba teyasoma kuba mulimu abantu abatasoma the way they evaluate things bwe babakola ebintu bamenya na bimanya impakiti yaabwe bamala gakola nti omwana w'ono advisor president waba mukuba kakati bati bamanyi impakiti kakati kyetulina okukola kiri kimu nti European Union yatusiba sente Commonwealth nekusiba sente World Bank naye IMF tekyagendayo kati oli ku office babbi bebakuwa why don't we go to these people nabaga nti mu Uganda tuyinamu ayebale tuyinamu Sam Kuteesa tuyinamu another Dibble Lugunda they can talk to the European Union president can talk to the European Union fortunately now olwokuba Bobi Wine naye family ye gagawadde n'omwana we waabwe omutayi na flats bagagawadde mu kintu Bobi Wine tagenda kuddamu kukola violence so wano mugagga muzibu eyo deal yakutuse kiki I'm telling you kakati obanga nabana abasirikale bakitegeere government eyinza n'okuvaayo no minister Eric Mwine singa tabadde mu Jozi Eric Mwine odukamu apandisa have abolished all safe houses nazijja waloza nalufenya takola akola yes muvayo ne mukigaana kubanga bano batumye central human rights violations kusibira bantu mu makomera kola story zivayo kutola dembe lyabo nosanga akasajja kabukedde nga kakugamba abavudde mu komera balojja ate ko wa government naye nga tebakirojja bakirojje naye kwatoba wotya plan yo kasajja kwaba bakirojja kasabira buli lunaku nengenda ne waffe mu nsozi nensabira omanyi ekisinga okusesa twaliko batusuula ayogera kibaddeyo buli omwaga nti tubaddeyo lwaki babakomekereza okutwogera temuta abantu nga temunnaba kubawa pere kulya abasajja kuba that was Museveni's intention Museveni bamuleeta fake information eyava mu besi yenajiwa military intelligence nejiso eyakubya omwana wange nti tulimbe Museveni nti eriyo plan B kyali kikwate kya besi nga akolaka ne bambega vwaho tewaliyo plan B Museveni ne bamufera ne ekibuga kigenda kwako omuli eki Museveni panicked naga nti bazukulu bange baba bagala okuwesa ekibuga mubakwate mubayise bulungi tuba training tubayone sente ezikola bano bagenda kutundula mu njala baba kulinjala tena nebyo mbitegeere tinebyo detention zezo abamu tebajja kulabika ba organize n'abasibe batandise okubulira mu makomera babajja mu organize tebakugamba omusajja omuvubuka ali ku poliisi nabyo ebya state council operation organize tebakugamba ko nti kuyina omusibe wo ku poliisi temukkiriza kukugamba nti omusibe wo twamutadde if we want to release a prisoner release the prisoner in the face of the next of kin nga wali tokiriza mwana wo genda kulya wa mulala towetamiza mbu ngeze kukyala kubuko mwanyoko okwekata nepa zebokugula nofune million waliwo omusajja muserikale ne driver bagenda okuwerekera omukulu omu kakati bwe batuukayo ne babibakuulamu ne babatta ne babateeka mu mmotoka ne bagekanyuka mu luwongo olinaga nti ffe twabadde twebase
emotoka ne bagijjayo bafunye accident bafu. Emotoka egula miliyoni mmeka? Katugeze nga 25 zineza mwezi miliyoni ya dola alinako mmeka? Billioni 3.2 mu bukadde lukaaga. Yes, kakati lwaki takukolera naye bakadde babe bakebera organize wabazinga buzinzi waliwo house girls abajja okubula waliwo house girl mukyala yaŋŋamba omwana wange baŋŋamba nti alwadde musujja naye bagenda omundeetera ng'alina olukindo ensigo baagitwala kwesiga eri ku mitwalo 5 ekya dola. Joseph bagamba bano bannaddiri baali batuyambe instead of okuwalaza empaka titutakisinga abantu baffe tekisoboka abo bakasajja bali okubutaki n'abantu. Njagala okubuulira omanye obungi bwa mmotoka za takisi zalemera mu galaji nga bazikiriza ziddemu zitambule naye nga tebalina mipiira mipya banga gundi emitto gyayonooneka. Omanyi nti emmotoka ezo neziremera mu maka g'abantu zijja zaafula. Omanyi nti emmotoka eremera mu galaji kukisiba yingini oli nemuremerayo eyanga omusajja yagibba n'agimalamu kasayija akimanyi nti abatunda engoye mu buni ngujjiko n'omukazi w'omugamba lw'omusunyi gundi naye ekibuga eva abantu oyo naye bajja kibuga kansala w'ekibuga waliwo n'omulala ali mu kibuga atabula owikansala w'ekibuga n'omulala gundi owa site council n'omuwa ekibuga kituma kifugomba omwolenye n'omwonoona naye omanyi nti abasajja abatunda engoye mu buni tebaddangamu kukola lwaki ate bakkirizibwa COVID-19 akyaliyo okubafunira okubeera nomubafunire nebo mbagulya ekizimbe kya biliyoni mmeka naye abo tebakola n'abaana baabwe tebasoma. Entertainment industry nabo batudde buno obuyibi bwagenda gye wasalesale mu mubanja babutika ku bus paka ku CPS mu mubanja ki kakagombe kati kabula dani tuyako kabula bubadde bubaye buli kibuka buno bunanka ni bubadde bubaye. Mr. Mirundi ona ayire kibuka entertainment industry ku yesta natula wazana walinga nyimiridde bwente ku luguudo tewali wojjamu yonna nenga no ordinary Sunday. Do you know how much money we are getting from the entertainment? Kakati ojjako OTT akolere ki bwemwagala wo internet abantu bayiga alternatives era obadde tozifuna bafiirwako biliyoni 10 kuggalawo naye baani abapulaningira eggwanga lino abatalina bulongo kubanga kankubuulire Moyi yagenda ne bamugamba bwe yava mu buyinza buli gwe bayitanga okusibanga nti Moyi yeyandagira Moyi bwe yagenda mu kakiiko n'abagamba ti oath y'omuntu akola mu gavumenti egamba ki bw'oba olayira okufuuka minisita ogamba ki nja kukuuma constitution y'eggwanga nga buli kimu kyonna. Tamale Mirundi I will advise the president and protect the constitution, so help me God. Did you advise me? Yes, these ones ndi Museveni tumutia no Museveni tumutia Museveni once ideas netumira kujja ku kintu kimu ti if we sit down netugamba nti oba mu church basoma kubanze mmanyi Museveni is biased against beer. Museveni omwenge gwamu ne bwaba wandika mu kitabo ki tagwagala tatawe yakumuta naye tagunyu kitabu yakukomba nnyo yabata wanyanga najja ayimba ennyimba n'ayimba ez'entalo n'ayimba ki n'abateeka ku tension. Many people abakulira mu mabaala tebaagala mwenge era president agati bali boogera bwe wandula amalusu bwe bati oyo Kazini yemuwako $5,000 namugamba nti tova mu residual front kuyingira eno beerayo nkwagalayo ne Kasiri namuleka mu federal naye Kazini bw'aba agenze yadda ku mwengere bamunywa ab'amagye ga gavumenti. So Museveni doesn't want to be at all. Bamunywerawo Kazini. Museveni tayagala mwenge kyokula banze bampitanga drunkard. I saw one person Museveni praised ono gundi ani ono gundi dokitali Sebunya Dr. Sebunya ono yagamba Sebunya amale sawa 3 nga tatamidde akola ebintu byonna babindisa abateke bye basobola kukola musawa 3 nga tatamidde endala zonna abatamidde. Yes, was a researcher Museveni once local researchers ebyo binaze Sebunya yasooka bitandika corona coffee biki Sebunya. Neka kusomera ekibuuzo kino ono agambye nti no, my question is should we expect things back to normal after swearing over the president Sali Joseph Wakiso? Yes, ante mbagambye nti abantu bavudde mu covid ekyo mbadde nkyogera buli gene bwogenda mugamba
The moment you take base years sculpt of food, base year your sinamiterio, base year Mujamula Banka, Yaduse, base year on Tasula Malako, base year the president, ye question, base year, Avan Bagala Kola. The moment Columbo Butali and Chick, Baba Tibakola government, why have I managed it? Nothing in the person with a Lwaki ba mafia nze bannemu okunfuga ba mafia bannemu okunfuga nti nakulya mu private sector manyi kwekolera byange tomanyi byakuwebwa musaala omutima ogwange mwenyiga siko mawo gweyiza nti toyinza kunkolanga ono omwana sakwa nemumukuba mawulire nemumwonoona nemuvunana madachaji yatta omuntu nga naye abadde akuuma kibuga yakuba omuntu nga balwanira mubba nebimukubali bimwonoona nikakubali kwonoona bwamawulire bumukubali bumwonoona sakwa maze omwonoona maze muteeka nti ojje wange nti ompa omulimu nti nkola muiso agirese mukakatulo mukubali mutira osanga yali akomye no andi nkugandi nze ndi mu private sector ebintu byogamu kati bannayuganda bali mu private sector ebyo byawedde Bobi Wine afunye nnyo Bobi Wine within 3 months agagawadde nnyo family yunagibaliddamu Bobi Wine afunye fame Bobi Wine afunye ekibiina kye political party ate nabaga nti ebyobufuzi kuba mukisa politics Iraq kakati era olaba afunye opening yasegirinya era agenda kuddawo addeyo mu parliament kumira ekibiina kye abeere leader of opposition nga mu kibiina mwali leader of opposition maisente zafuna gwe abanga minister ali ku level ya prime minister afunidde abantu emirimu ababaka ba parliament baluko n'abaganda bafuna yali yatandise ekibiina n'ababaka ba parliament abo oyo bayina letimu be satisfied ekyo bwagawanyiga beyond katonda yaddanga omusajja yamuterako egundi engabi n'ayomba n'amuterako embogo n'ayomba nze alla nakolaki katonda nze nakolaki ompa busolo butono n'amuterako enjovu n'agiyitika nemwabiza mu kkubo you must be satisfied with what you have achieved so far. I'm assuring you, we shall have peace after the swearing in. Museveni, this is easier slap. Era ino kwenswalinga ntiriga seyesigalawo abantu bajjukira kisemba yo sikisoose Museveni nga ina ababaka ba parliament abiri mu nalwanyisa obubbi bana babadde bamulwanya omu bana bavuka hege ne batwala bujja kuba mu hiding. Museveni singa kendeza kuba minister ajja kuba amaze anti parastatals kakati gatte bagende bawumule batuyambe ne bwaba wa milioni 5 bagende beyiye kakati ono agamba naye ensonga z'omusolo ku data 12% nga bamusala buli lwoteekako data kiki neyaka service and maintenance fee buli kukuba ku buli oteekako yaka bakusalako ez'omwezi buli lwoteekako yaka bakusalako omusolo ate ngoba omuguzi era abantu bagambye nti abamasanyalaze bali bwe bati buli lwoteekako sente nebubanga noteekako nekataaka bakubala nti wagakozegusangako omusolo kakati ekyo nabagambye nti ekyo kyegundu yakikolako banka ye yali egudde naga nti buli muntu alina kuba kamuti mutemyeko emitwalo 2 abatagala mugende kakati gyebiri gyegikuyamba okumaintaininga abakozi nti ebyo byonna bijjawo bwesige ffe batugamba mu byobufuzi ti once a person feels the government inside his house, inside his pocket, within his children, agiwanyisa n'agijjawo. Expand prisons. Batansojiwulira mu nsawo. Government tewulirwa mu nsawo. Government kasa abantu bagiwulira mu nsawo zaabwe ne bagiwulira mu njuvu ne bagiwulira mu bikoyi by'abakazi baabwe nga bagijjako. So I don't want to see why, instead of overtaxing our people who are poor, why don't we humble ourselves and use experts like Sam Kutesa, like Ruhakana Rukunda, like Ambassador Ibala Bakatende, to harmonize our relationship with the donors. Kwani badonda nabo baagala. Donor naye ayagala nti Denmark Danita wali nabo baagala era bano kyebakola ensibyo akasajja ko kubira ddala n'obugaali bw'endi bwako baalirese etteeka mu parliament
Any donor who wants to invest in agriculture must go through a national stock senjurifu nekajana nekatujoka nekakuba buli muntu yenna kuri yali musimi wa byoloni naye nakuba buli muntu yenna namuntu nakyovola fe batubuulira the journalist who came from poor background never binyiri abajoga is very vindictive tagala kulaba yobanyirira lwaji abamawuli abukivula fe batukuba. A journalist, a poor journalist is very vindictive. Nti walikuwa nti bukedde popular wa manyi nnyo nino okuba buli muntu yenna muteeke ku ttaka buli muganda omukaka yenna nina omukuba mwabye buli kiyenna oluganda avudde yojjewa paike ngaali mu stock sinjulifu oyo omwana naddira waliwo omusajja nga bamwita nkuutu nga bonna babeesiki akakasajja kaddira password nekagibwa aba intelligence nkuutu ne bamugoba naye nako kagenze bubi ebbanja ly'omuntu erigwa na mwenge kagenze bubi buli ajoga abantu ajja kugenda bubi. Ono Max okuva ennakulabye agambye nti please tell us more about the Israelites deal of body organism in Uganda. The difference between the Chinese the Chinese are only interested in the parts but the Israelis even drill the brain. Nti omwana nga mugezi kusoma ne bamulaba omusajja amukwana n'obwongo babutwala babudraininga babukozesa kyo babuteeka mu muntu omulala osanga ye omwana azaaliddwa nga kimbisayiro kikene nandusu kati baddira obwongo buno ne babuteeka mu muntu mukiri ne kitereera. Yes, those are Israelis. They operate oyo omwana alirinkiti ku Baisiraeli ono abaddayo kyabakyalo alirinkiti ku Baisiraeli baba China n'aba Pakistan. That's why nobody should deceive you that these people are taking organs from dead people. We have more dead people in China today. 1.5 billion people. Why should the Chinese be here? Why are they not in Kenya? Kubanga polisi ye Kenya abantu bane insekiriza negamba nti ebirala byonna tubizanyireko neera ifu y'omuntu eranze mbagamba tumuvuka ngoye teyali twalidde modinary is not an ordinary murder. This is a commercial murder. Who should face a court martial immediately? Wajene kufini baba muto mulambo bagwenyina nikitawe wowe nyini babama sisinga nyina nikitawe bali sikumtwala mu court no. This is not an ordinary murder. This one kills for money. Yes, it's different. It's not a sadist, it's not a serial killer, it's not an ordinary murderer. Kubanga parliament yamu tegenda kuteeka yoteeka. We would need tough laws. Ne yate bana ayambadde akakofira akamyufu ne bamutwala mu court martial. Na yo ono commercial murderer. Yes, no commercial murderer. Bamutwala mu court za buli. Serial killer. Abaina abeyakyawo babakazi obaki. Natta. Sadist yanyumirwa muntu omuntu bwafa soka nakola bwati. Era bwatta bwakola. Rapist yetu mumanyi. Nti rapist bwoterera omukazi ateredde bulungi amutta. Rapist ye ayagala kulya byakifuba. Rapist tumumanyi mu psychology tumusoma. This is a commercial bamulete court martial ya kuti etulewo nenyina nikita winabewa bwonna bakikunda amasisi babakwase coffin lepika bagende bazikewa. Mukulu Kasimu Sekandi tukutumiddeko nnyo obubaka bw'obutuuse agambye nti no tamanyi nti waliddamu ne bazaala omwana omugezi nga ggwe. Nsabira ku nnamba y'omukulu Tamale njagala kumusisinkana Evaricity Ndayiziga. Ojjajimu. Ndayiziga ojja kunkubirako nga tumaliriza ate Kizito makanika emasanafu emmotoka bagitutte naye ku bufere obuli mu ggwanga tebagikyuse ne batuwaamu endala eya Bobi Wine. Anti nedda nkugambye ti Bobi Wine oli yali sikiteeka kakati ye Bobi Wine kyalina okukola kiri kimu teyaligeze mu kkooti kulemera mu motoka ye yali bagambye ekintu kimu kubanga waliwo ebintu bibiri abasajja babafere bagezi oyinza okusanga Bobi Wine waliwo abafere babaterist baani abadonatinga motoka eno. Nze nabagamba nti abantu ba Uganda abali ebweru mubamanyi tuyinza bajja mu ssente. Mayega yatwalanga ekibinja ky'abantu 3 ngajjayo emitwalo 2 egya $. Era abagavumenti ne bagamba examine these two things. Mayega alina okubanga atwala ab'ekyeyo balekayo obanga alina omuntu gwaleetera ssente kuba temumwaza. Otherwise obanga atwala njaga. Otherwise tekiri commercial okugenda Dubai nojjayo emitwalo 3 ng'otutta abantu 3 sente zonna ziba ziweddemu ne baba beesasulira. Kitegeeza balina bye batwala
nebagamba omwaze mayiga ku kisaawe aba security nebaga calculate is it commercial is it going for fundraising kakati eyo kyata nendi nabagamba toyita kunga nti amatawo gakamyemu ntete gundi ene tampeko ojijje wati njikamye mu kapa tekisoboka no Uganda nje cannot give kakati ebugweni kyata manyi bugweni motoka eno bayina omuntu gwe bajogeramu ba musumali wano waliwo omusajja nga bamuyita bagala aliwo yafuna ennyumba y'abayindi ng'eri kololeeyo bwe yategeera nti abayindi bakoma ojjikira eyimenga yagiwa kabaka era kabaka bamufungulamu mu nyumba ye yalowooza mbu bwagiwa kabaka abayindi bajja kutya ni bamugobesamu ate bagimugjamu kabaka yali kololo twageranga kololo nga kabaka gyabeera nga baga nti bagala aliwo yamuwadde ennyumba omusoka netubuuza omusoka kozi bagala aliwo amaze okutegeera nti abayindi balina document ennyumba bagitwala yina lowooza agenda kugiremezaamu ku kabaka kaka ne Bobi Wine alina okusooka neyekkanya emmotoka eno yavaawa era abanyimpa balina kigendererwa ki agamba nti nosobe mwami Mirundi mutugambye nti waliwo gwe bawa contract ya kameters nga ziva South Korea nga tezinywa nnyo masanyalaze naye yakyusa nadda e China n'aleetayo ezinywa 5 times kituufu anything can happen in Uganda kugambi nti baatemanga emiti gy'amasanyalaze mutyana line number nekigwa ku ttaka nembagamba nti no mutulimba emiti gino tebabalaga eri ku headquarters gye muli ti emiti gyammwe gigwa waya eri bonoonyeeyo kyali baali baagala ekintu kimu nti waliwo kampuni yali eyagala bagiwe okukuuma emiti egyo how can somebody come nasala omuti gwamusanyalaze amazima mwe kibakoze obubi nti ne bwe tubatiikolinga mwakoma era nti kati bano abasajja bakulu bo bakkiriza nti omusajja twamwononera future ye kati musasula kati muwe akasiima agende once I get kasima I'm going to concentrate on my things era bwe kibatya nti this man bwafuna sente to join the politics I don't want politics others abe nali muli baga nti bwavawo ani amulala atukole n'abakolera mbwavu kubanga society yammwe nti twogedde ku bintu bino naye era amakampuni gakyatwala abantu ebweru government knows about this case the government through the Ministry of Labour would just say stop. Government has instituted an investigation about allegations that our children are suffering abroad. We have halted the exportation of labor until we put measures in place. Back again. Kitegeeza nti ababikola bali balina influence. Tebayinza kuyimiriza kintu kino. Tebasobola balangabira ngo Kayibanda kutusale beliko Kayibanda naye twajja olumbe lwa Bukedde. Bukedde yo naye nani bukibicho nabukedde buli kibicho nabukedde. Twajja olumbe lwa. Ono ye kawukibadire nasana. Agambye nti nno mukulu Tamale Mbusegu yakutumidde nnyo. Segu yantia. Kiwamukola. Singana kwatali nedde. Nali linyene kuli buto ne. Lero mugaga wekibuga. How can you say that a man with that size eyali badde yeti kebisi to yeti entoli mu lugamba? How can a man become olugamba? Singana kwatali dene. Ni twepima mu yali impolidemu. Ne mugenda kumbagaza abanamwe ne muzonoona. Ne mugenda ludane muzonoona. That cannot be journalism. Never. This is not journalism. This is commercial mercenarism. Okwonoona abantu si mawulire. Yes. No. Ensi ino okuvayeka nga vule ate kuba kuwandika ko obubi ne bukuvuma bwe tofaayo bwaba bwabukedde oba ayerayo oba atumbayo mmere omuntu wakoma wakwata gwe boyola oba wareti kuba wa monitor gwe oba ayerayo oba akola kyo oba message netuuka. We must reform this media. Why is Pastor Bujingo being fought by Pastor Kayanja yet both have people in the state house? Kayanja yategeera nti Bujingo amulyawo. Yes. Kayanja yategeera nti Bujingo amulyawo. Bujingo was a new card. Era nalwe president yagamba tugenda kulaba Bujingo mukye yamugagwe. You younger pastor. Oyaga nkokolere ki? Namugamba nti okujjako ku church yango giramba. Bali baje sabotages. Zali sawa busy za kiro. President n'abaganda I promise this younger pastor to visit his church. Era nakalima yajja n'amugamba nti abana wanedda kyekabiri Museveni n'atumya ne chai. Yes. Nabagamba nti atudde. Nga kyatudde. Kakati nga buti bamanyi
this man is not interested in Bujinga as an individual. But Museveni knows if this man can attract the youth, akwisizamu ne sente bwe batamanyi nti Museveni akulaba mu papasi nti Gayitano yali yekoze ebikolobero ku gundi ku TV abantu bakolera mbuli yena abijayo leti wali mulala yali akikoze why did Museveni meet Gayitano kubanga yamulabanga yagamba nti support yenu agikozese positively eyamba abantu abavubuka bamuwuliriramu none kimuwe message this one can help you. What is wrong is the message he has. Naye ate kikwewunyisa nti ate Gayitano gentleman ayinza okutafuna abantu anti Gayitano gentleman mwana wa anti kubuulira ti Gayitano bwe baba bamwagala mu kiri biri kakati ate mufuna gentleman nga takyabikola tabafuna ate gabibagala tabafuna Martin endakifumba tukulamusizaako nnyo message etuuse wano kakati twagala kusibula mukulu Tamale nze nabagamba nti nenekereza weekend nenekereza abaana bange tebandabyeeko why God has kept me alive bannange bonna bendakula nabo ku kyalo twasigalako babiri my generation yafa siriivu I'm still alive. Two, uliaga guni gakogera bande banga kyabukuzi ebyo byakwasa mitwe omuzika buzizi bwe kisula ekyapala tisati emyufu manye ya yero you are killing the party tiyagala Museveni mwamusula abaganda tebagala gagunizi abaganda agenda asaba ebirango byafu yayogera okwogereza nedda tuganonye mukasamutula gwetoga ati kyavumye nze gwe nonye bwekisula nonye bwekisula mutabule ebinzaali biri ebyongeza omukwana emirundi biri ennyembizi kyosomerakyamamyufu. Yes, that's the solution. Me, I cannot be diverted. Ono James Semango agambye nti no mbu NRM baagikoowa kati bafulu figa mbu bebawabula Museveni ekyogerako it was proved ndiye Museveni yali alowooza nti the attack has come from Bayimbi kakati nalowooza nti kali counter by Bayimbi ne bagwa egundi yaggwawo era tekyetabeeta kakati ensi yeetaaga eno dispensation ey'emyaka ena yeetaaga bategeevu. That's why I tell you ti mu kifo ky'okuwalaza empaka ne bagundi Kasayija ne Bahati bo batya mu World Bank bagala ku negotiating na guno for show agapi katuzeka kama interest yenene get instead of dealing with Bahati and Kasayija get good people like Rugunda the diplomats get kutesa amina ko buzibu mukugambye kutesa amina ko buzibu mukuta abantu mwali talimu ne yate ku sente za UN yalimu but kutesa yaliko president wa General Assembly toyinza kubeera gwe noga nti oyite essomero muwasomera oba muwasomesa ntosanga yo musomesa mukituufu. These people abamanyi nibo bawaliko byeyo obutabu abamanyi knows how things ani atayina sekandi bwaba yabbayo obutabu kutesa yali abasinga obungi mu Europe luddawa prime minister wa Israel nyentanya bamuvunanya okubba emirundi emeka nakano yakawangudde sinizi the public they are raping omukazi nika kati ngaba nabatunda organize kutesa ali mbatunda organize kutesa mbatunda organize talimu isema kibwe bono bufekete miti Edward obwanereka message yetu sebanabo kule mutukutte kauchi badiru nawe buli kumulaba nakani yetuse nakubi alibera ko kumulaba kakati alibera ko kumulaba bibyo nekandako byakoma wa no anti zo mwana wange izi nze nafuna judgment yewofu moving away I'm taking him away kuba amanyi bagajjamu nabategera ekyabawumula nti tebakubako mu lupapula lwange n'olwo ekifaananyi kye naye bwe yali n'omukazi omukadde bakubamu ekitegeeza it goes back and somebody ekikola has influence who can control the media. naye omukazi mukadde omukazi omukadde alina buzibu nti bamukubamu luli naye bwe yafunye ekibaswaza nno nekibakakasiza ddala bakikola baki bebo benyini nembalako ku byuma byange kati nze I know how to deal with the people. Brian Kato emitiana kutumiddeko nnyo ekikola ekyo lijja mufumuka mu mpatanya z'empale bano mbakubidde emyaka emeka bano batuusa ku Zoom mbakubidde emyaka emeka 8
obakubye lukuno Bernard obako botuse bane mbuba bita ne ubita mu nyafa mu nyini mu nyafa zenyuma kiki bene bufulubiza kono kwaduka kudusibuli kala konaka wonyisize nasi tudde ku phase tudde ku phase ekyo myaka musanvu tulabe tunatukira mu 10 tulabe kibatuseeko kati mutembye mmezi bisisa mukulu Kibalama ojja kunkubira nga tuvudde ku program esimu ya mukulu Tamale Mirundi yajikuwa tofaayo yajikuwa amufaita tuweralikira Kenneth Gubi Kibumba bane kukamula Kibumba nawe tukutumiddeko nnyo bubaka butuuse omukulu ensonga yagizeemu dda Kibalama message osindise nyingi nnyo kati tofaayo ensonga z'omukulu Tamale Mirundi agenda zikolako mukulu Robert Katana nawe tukulutumiddeko nnyo obubaka bwo butuuse bannange message nyingi siza simalayo it's good it means the response mwebale nnyo ndolaba program ngezo ngate bazirwanyisa yagenze nejambye naligenze nkuzini amazina singa mwampitayo ku UCC nenkwata omuwala oyo yali mpoliti bamugambye mbo mukange poetika ziveeko mukulu kibige Israeli egayaza nawe message etuuse nayo obudde butukutte mwali baddemu omulambo nali kulazeeko oberanga muno obuntu this man is entitled to react to this naye mukulu Tamale wali omwami amperezano kamesi nyanga kati Uganda gogira bota myaka 5 gijja kyenjagala tumalize nakyo ani kugambye nti it is mandatory obligatory to Museveni to ensure peaceful Uganda because he's going to retire Museveni bwatu babadde atulimba ti ku bantu bano asatu mu ababiri mulimu abantu babiri abantisiza nti Museveni tasanga teyabanooddemu teyabanooddemu abawaddeyo yes abawaddeyo ejjogo libayise mu mpatanya mu nnyini mu nyanfa abadde beyita ab'ekitalo Faruku nawe tukutumiddeko nnyo kale bwe tutambudde olunaku olwaleero